katwalwa ababaka be baali babuzaabuzizza bano ba Joyce Baagala baani bawala bato kubanga abasajja bakozesa sisitimu ey'okwana kati Joyce ali lubuto lwa Oweekitiibwa Mpuruga Joyce Baagala ali lubuto mbadde temukimanyi lubuto mbw ate lw'abalongo ate abalongo tebakulira bbali ate nga Mpuuga era Ssaalongo yazaala abalongera ebbali omukyalo ono gwe nabalaga owaawo awo ayina n'egundi ensangi ayina supermarket kati missoni zaabwe zonna zitambulira awo nakano njagala tukatunuulire waliwo abakulembeze mu kibiina I repeat wano sharing a video kubanga wo wazibu ate mumanyiza abyogerako wano ngenda wo wazibu obutima omutono obamalirize ka Baagala nga sinagenda waliwo abakulembeze mu kibiina kakati Joyce Baagala ne ba father bamuyise father namugamba mwana wange nze nkuwagira naye nkuwagira ojjidde ku kaadi ya Nuupu Joyce Baagala ne bimusukkako bibino kambi bapuleyingire father namuzze ebbali father oyo yali baasa bwe twali mu seminaali bamita father Francis Xavier Kinaalwa yagambye Joyce Baagala namugamba mwana wange bino byonna mbigamba njagala obitegeere nze nkuwagira oli wa Nuupu ulira uliriza Joyce Baagala ali maaso kubanga basanze akazito kabe ne Sseggona bagamba baba toli wa Nuupu ulira father bwe yamugambye kati Joyce Baagala alina olugendo nabagamba nga babaagala nga balooza ekisajja kyabwe kinaafunamu amaanyi nga balooza ekisajja kyabwe ngo Kyagulanyi bamuzanyirako Kyagulanyi tebamuzanyirako bangi ba Mpuuga basaba akalulu ke Kawempe bakabbe Museveni akabbe boogerera okwo omanyi singa be bali mu kwogera kati akalulu ke Kawempe kakanyuga NUP ne kaleka Kyagulanyi mu bbanga ati bw'oba toyina kaadi ya kibiina tosobola kwogera ulira father kamabuuze Joyce Baagala badde mbamuwe kaadi kubanga biri kati bigenda mu maaso Sseggona Joyce Baagala Alani Ssewanyana waliwo ekintu ekitambula kati nga Joyce Baagala era akasente akakozesa gurawundi geno mulaba naye nga abantu bamubuuza Nuupu kati ababaka abamu ba Dr. Hilary Kiyaga bali musendasenda bamugamba tusobola okipanga n'oddamu n'ogifuna naye Joyce Baagala gwe bajja ku bukiiko n'alemerako Joyce Baagala ye nga ye right now stand ye ebya Nuupu abyogerako kubanga waliwo abantu abagenda otufuukira obuzibu atuuke mu parliament tuleete baakaziwe Bashir tu atuuke mu parliament afuuke baakagabo bino mbibagamba meeting yatula ku popopo meeting eno nga bagamba abamu musigale eyeeri sente ne ziyita nga Mpuuga aziwadde muwalimu omu Butambala avume Muwanga Kivumbi Mpuuga nga be basindika sente n'amongi ne bagamba mukube Muwanga Kivumbi muwalimu n'ayimirira mu swala n'akuba Muwanga Kivumbi omubuza otulo amukube kati bino bituli musibya kusaaga abantu bangi bali mu kweyagaliza abantu bangi bagala kumalawo Bobi Wine bagala kumukuba abamu batunulidde bwa president era president Kyagulanyi olina okwebeereramu naffe tulina okubeereramu abantu bakyali ku mission abasinga yakujjako nakyemalira abantu bali awo ebintu abifudde bya bulijjo Bannayuganda beetaaga change
bannayuganda beetaaga nkyukakyuka naye osanga abantu bali mu kweyagaliza. Nze nzaddako Bobby bw'avaawo abasajja baamu batuuse n'okugenda ku balogo baloge Kyagulanyi Ssentamu bazimbye amakanda mu ebintu temubiraba naye mbagamba tewali NUP Kyagulanyi gwatataddeeko jjinja mwenna abataddeko mwenna ensi yali tebamanyi mulebe kuyita mu nkwe zisaanyawo Bobi Wine mulebe kuyita mu nkwe kumupangira era mbagamba byonna bye mukola mubikola lwa National Unity Platform mubikola lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tabakwerekereza ku myaka gy'emito temwali badde we muli mwabatunudde nti nange Bobby bw'avaawo n'akita nzaddawo ffe tetwajja kubeera ba pulezidenti ba NUP tetwajja kubeera bagundi ba NUP twajja kudunula nsi mudde mu layini entuufu mudde mu layini etunuulira omuntu wo wansi bangi struggle kati obasanga nga tugeze waliyo press conference agamba kasitaafu ne suuti nyambadde ntya nkoze bwe nti nedda our main cause kwe kununula ensi yaffe Uganda bannayuganda battibwa bannayuganda emirambo kati byalwafuse luyimba buli wotambula ku kkuba abantu babatta abaana bali mu makomera Museveni beyasiba bannayuganda baavu bwe twogera ensonga zino abamunyiiga ne tuba tubajjukiza our main goal our main cause eyajja omusajja Kyagulanyi eri gye yali n'agamba nzije era mbasuubiza tetugenda kusirika kuzina ensonga kubanga embeera eggwanga gye lirimu si nnungi. Kakati mukulu Sseggona njagala ojje ku vidiyo n'akabinjako akasuubi. Akabinja kasuubi kalimu abantu bano wammanga naye nkwebaza President Kyagulanyi kyakabinja kasuubi wakamenyaamenya. Kalimu Honorable Betty Nambooze Bakireke. Oyo Betty Nambooze Bakireke yakyuka era oyo mukyala mumwebaze nnyo yategeera transformer y'amasannyalaze yaani Nambooze n'awagira Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mulimu Muhammad Mwanga Kivumbi oyo naye yakyuka naye ye deputy president waffe. Mulimu Kasibante Moses oyo baamukwasa assignment nti buli woowulira erinnya Rubongoya buli woowulira kikuba ku ttaka buli woowulira mukuba ku ttaka kati Kasibante Moses ne ttiimu yaabwe abo bo baakibawa. Kasibante Moses ye mission gy'akola ki gy'atambuza ne mubeeramu omukulu gwe bayita Elias Lukwago naye ali musuubi mulimu Medadi Sseggona Mathias Mpuuga. Kati oyo Mpuuga ye takyalina kyagamba ggwanga kubanga buli waalaga alina okunnyonnyola abantu bamubuuza ku 5 ebitaano byamufuukira ebiki 5. Kati olwo ababaka be baali babuzaabuzizza bano ba Joyce baagala baani bawala bato kubanga abasajja bakozesa sisitimu ey'okukwana. Kati Joyce ali lubuto lwa wakitiibwa owekitiibwa Mpuuga Joyce baagala ali lubuto mbadde temukimanyi lubuto mbu ate lw'abalongo ate abalongo tebakulira bbali ate nga Mpuuga era Ssaalongo yazaala abalongera ebbali. Omukyalo ono gwe nabalaga owaawo awo ayina n'egundi ensangi ayina supermarket. Kati missioni zaabwe zonna zitambulira awo